I cry, the girl them satisfied. And I know I try, we get a little blind. Them want me every day, I saw the girl them say. And I know say me sa Vegas now play. Hey. Akubukede TV1 kubuzaako nga kugamba nti omuwala gw'olabako Sherry Matovu mama Nanyunja natemba gamba tuli wano ku kisaawe twayingiddewo dda ejjobaga. Hey! Ogamba otya gwe andaba nkugamba nti omulungi oli ku Bukede TV1 nate kulya kashu yagenda mu maaso. Kakati njagala nkugambe nti abayimbi mu kizimbe mwetuli ogamba otya gwe Haji Haruna Mubiru wamu ne Mary Butter Cream Production naye ng'omutesitesi oba omutegesi ataddemu ssente Ice Studios International yatulese onakolera okubanga tuze okubanga tubasaba tula omuziki kamubalage atubulireko kye kigenda okubawo atera nkulagene kuba yimbi baffe tugende maaso tova Bukede TV1 ogamba oti je tuli mukwano ampulirizo omulungi olunaku olwalero sanyula South Africa era tutegeeza buli bantu yonna ndisanyu erisoose mu mwaka kubanga abantu abaze bebakakensa b'omukwano sisuubira nti wali atayagala haga sisuubira nti wali atayagala kunoonya sente zitawaanya soko banyonyola amanya go nate amanya zeetwa Habosa director wa Ice Studios International company ereta abayimbi kiti wanjagadde okubanga ogamba abakulaba Bannayuganda saawa eno kyenandagadde ogamba Bannayuganda saawa eno okusinga rabe South Africa kwe kubeera nti bajjumbira shows zaffe zino Ice kankwerekereze mukwano okyali mu program y'okulya kashi nange mama Nanyunja nate kugamba tikati kankola ku bayimbi batubulire kigenda mu maaso Haji salamu alaikum wa alaikum salam mama Nanyunja yenzo wakabi ogamba otya kiriya ogamba watya nyabo ndi bulungi saka obuze ku bawagizi bo abakulaba nate bannange musibe mutano muli mutaba nange abatuwuliriza abatulaba mwenna ne mundabire Uganda ate ne ku international bana ndio kyakabi nnyo soko nebaze kaze nga kufollow naye mwebale nnyo Bukede TV mama Nanyunja webale okutubeerawo watubeerawo mulonchi nakataleto tusudde gyotugoberera ne mu America era ndozojja atenze nagana soko osubiza abawagizi olwaleero wano wetuli wenyine South Africa chicha bagenda okulaba bakusubire muki bansubire mu birungi byerere kubanga omuziki nga bwe ngokuba Uganda bwengendo gukakasa neno ngenda kukuba ennyimba okuva lwe natandikirako paka wendi kati sente zitawanya baby ne kuva ku kiroke gye twatandikira sote musubwa nze wendi kyakwanga mbatu sako mikwano ogamba otya bata ndi bulungi mama Nanyunja ogamba otya mu ndi bulungi sako obuze ku bafani bo bannanga bagizi banga balungi mbasamu ekitiibwa mwe muntuusizza wano wendi olwaleero kati ndi South Africa era nganzize kuwanika bendera ya Uganda wamu ne career yange ne Cream Production ya wamu kusubire muki abeno olwaleero of course nze bwe balaba Mary Butter baba basuubira butter nze ndi muyimbi mumanye kyali ku Freedom City waka pera kutambula kulaba kunyumya ngoze nakigudde kabange nomye nnyimba ku mikolo nasanze omuvubuka atenga fani wange nangamba Mary Butter banange nyumirwe ennyimba zo banange bwentyo mukwano tova nkugatiagenda maaso wantuli ku airport twakatuuka nenga ngenda kubanga nkwongera ebijja bingi nyonyo tova Bukede TV1 kulya kashinange mama Nanyunja bwentyo mukwano nkugamba nti ngenda kubanga nkulaga ekyali Johannesburg awe James kyali kyakabi nnyo buterevunya kubanga nkulaga nekyali Durban abantu batusanyukira nnyo nga togaseko Bukede TV1 kulya kashi kastabala bakamera nga zivuddeyo ne bagamba aze tubamba bwentyo ne babamba bubi nnyo era ngenda kubanga nkulaga ku bantu abenjawulo bambi abatumira abantu babwe waka gobanga ino omuntu we South Africa terera buterezi ku TV yo ngenda kubanga mukulaga tabo omukwoyo kati teka amaso ku lutimbe ate nawe wenyini mukwano wange oli South Africa sawa eno kogavuga nti weza muno ka message omugebe bannange mama Nanyunja atandise kakati terera amaso ku lutimbe tekisagala akutataganyako yadde kubanga olonso muludde mukwano wange omuna Uganda ndaba ngenda kubanga nkusoko okulaga embera ya South Africa kansuubire obudde obulaba embera kugamba obudde bwayo obutunira n'obwe waffe wano tebufaanagana bubanga obwekidedde akasana kakasikeeko nze simanyi nange oba lwaki bali balina enguudo muganda wange baveeko bali wala nnyo mu kintu kye bayita ekyenguudo sooka olabe embeera y'obudde enfufu ng'onoogisanga wa
omusana ogukwokya ogwo n'otuyena nze simanyi wogenda gujja wetegereze emmotoka zaayo bwe zinyirira. Mukwano kugamba nti abantu bo kati ngenda kulanga twalako ku stage naye nga sinakutwalayo njagala nkunnyonnyolemu gwe abadde yeebuuza nti naye Abannayuganda ab'e South Africa bo bakyakala batya, akayimba ke baagala kabasanyula batya, basituka nabo ne bava mu butebe ne bakonya ddala omuziki kye ngenda okuba nga nkulaga. Bwetyo mukwano twatambulako netugendako e Sandton, abantu babe bali basanyufu era bondoza ngenda kuba nga mbakulaga ku street, babeerawo nnyo obudde obw'ekiro kasaba nga bo kasabuwungeera bagendako ku street ez'enjawulo ne bakuba omuziki era nga bw'obalaba bali mu kusanyuka bateekako muziki wa Bannayuganda ne bakoona omuziki e Sandton, ndowooza kiraba bulungi nnyo. Ate akaseera kano twali Durban, abantu babe bambi nabo bagezaako nnyo tulaga laavu e Cape Town kugamba ekindeke ki.
not